President Museveni alina kyatanaba kumanya, alina kyatanaba kutegeera ate nga kyabulabe eri eggwanga lino. Okusooka, Museveni President tanamanya Uganda kyeri mu Katonda, ate era tanamanya lwaki afuga Uganda kati. Kizibu nnyo kinene abooluganda abampuliriza, abasajja n'abakazi. Museveni tanamanya Uganda kyeri mu Katonda, ate tanamanya lwaki afuga Uganda ebijuju n'emyaka 40. Tanaba kumanya amagezi ge n'amaanyi g'alina bivaawa. Mu mbeera eno kyetaaga Museveni ategeere nti Uganda ly'eggwanga eryalondebwa Katonda okusinziirwamu enkyukakyuka y'ensi y'ebyomwoyo, kubanga Katonda yakiraba tamadiini n'amakanisa gali mu nsi kati malwadde, ekireetedde ensi yonna okudobonkana nga teri mirembe mu mitima gy'abantu, teri mirembe mu maka, teri mirembe mu mawanga, ate obubi bw'omuntu bweyongera mu nsi. N'ekyo Katonda yasalawo myaka gyetoolodde okuva 1948 Uganda yalondebwa Katonda ebe nga etwala enkyukakyuka y'ensi y'ebyomwoyo oba ekiyitibwa revival y'ekkanisa yakutandikira mu ggwanga lino. Katonda yakiragadda. Weewaawo President Museveni ate okubanga kiwulira mu ŋŋambo okulira mu bantu naddala mu 1992 nga bagamba nti revival y'ensi yakutandikira mu Uganda. Naye mbategeeza President Museveni yetanaba kumanya Uganda kyeri mu Katonda, akiyimirireko, akitegeere, akitwale nga kikulu. Mbategeeza nti naye yennyini mu President Museveni akyalowooza nti amagezi ge n'amaanyi ge ge gamutaddewo. Naye mbategeeza nti Museveni okujja kufuga Uganda Katonda yakirimu n'olwaleero. Amakulu gaakyo nti kyali bwe kityo, bintu bigazi byetaaga okutegeera bannayuganda n'ensi yonna nti Uganda newankubadde yalondebwa Katonda, abanadiini bangi bakimanyi, abasumba bangi bakimanyi, naye mbategeeza nti tekifiiriddwako. Uganda eri awo. Kyeva mulaba nti Uganda nga tenatabagana ne Katonda, anti nawulidde baga nti yagambye Museveni nti wakuddamu okwesimbawo nate. Abalala bagamba musajja n'atuvuga. Akati ekizibu tekiri eyo, ekizibu kiri mu Katonda. Katonda alina kyabanja eggwanga lino. Era Uganda, bannayuganda bampuliriza, mutewa okumanya mwenna nti eggwanga lyalondebwa Katonda, oba muganda oba mukkiriza okuleeta enkyukakyuka y'ensi yonna mu by'omwoyo, kubanga ensi yonna evunze. Amadiini n'amakanisa gali mu nsi gonna malwadde. Era kyobula President Museveni kati wenjogera wano ojja kumusanga nti ateese nti adira omudiri gw'essere n'aguwa bano babishopu n'abagula amamotoka abakuba amadiini kakati. Njagala nnyo President Museveni yeetegereze bulungi. Abantu bano balamu bakwata babbi mu gavumenti, bonna bagolezi b'amadiini n'amakanisa. Era baali badde babuuza buli omu gwe bakwata ne bamubuuza osoma ddiini ki. President Museveni alyoka ategeere nti ekizibu kiri mu madiini gano, kubanga madiini gano galiwo lwa mulimu ki. Kubanga singa gaaliwo gano madiini agali mu nsi okukyusa abantu babi kubafuula abalungi ng'ekigendererwa kya Katonda ne Yesu Kristo bwe kiri ku nsi eno, bano babbi bali mu gavumenti tebandibaddewo, kubanga bonna bagolezi b'amadiini n'amakanisa. Kyokka Museveni yengera kuddira ssente ate aziwa babishopu simanyi baani amamotoka kakati. Ebyo byonna Museveni tanamanya nti gano madiini n'amakanisa mafu, tanaba kumanya nti malwadde. Kakati abakozi be bonna tabanyi nti bagoberezi b'amadiini n'amakanisa. Obanga ddala omuntu ate omuntu yakkiriza Yesu Kristo n'anaazibwako ebibi bye
mwewa katonda najana tulamu ye abakyali mubbi ate abakyali muliwenguza ate abakyalina obukumpanya bwonna bwe mulaba mu bantu yabaffe ng'ojekana bali mu gavumenti ne mu maka g'abantu olwaleero ani gwe weesiga nolwekyo waliwo ekijulidde President Museveni tanamanya obulwadde buliwa obulwadde tebuli mu kubyabufuzi nedda Museveni walikoze ekisoboka n'okendeeza ebyobufuzi mu bulamu bwo n'oyimusa katonda yakuleeta kubanga mbatereeza katonda Museveni yamuleeta mu bufuzi buno kubanga ebyafaayo n'obuzaaliranwa bwa Museveni tebikwatagana n'amagezi ge n'amaanyi ge galina nedda ebyafaayo bya Museveni ng'omuntu n'obuzaaliranwa bwe tebufaanana n'amaanyi galina n'amagezi ge nedda bino byava mu ggulu bategeeza kubanga revival y'ekkanisa katonda yayagala ebeerewo Museveni nga yafuga eggwanga lino Bannayuganda bano basumba bali mu kusoloza sente esente zifuuse ekizibu ezo sente katonda zaataaba tumaze basoloza kati ze zibaleetedde kwerabira nti Uganda yalondebwa katonda bano banaddiini bali bonna bali mu kuluvubanira sente ne batamanya nti enkyukakyuka eteeka okujja gano madiini gonna n'amakanisa gali musi gonna gafaanana ne sente zemuyita feeke makanisa gonna feeke gonna tegalina bulamu bwa katonda singa amadiini kati munzikiriza Yesu Kristo singa bonna baali ba katonda singa baagalana singa bali bumu singa bakatuliki n'abaprotestant tebayawukana n'obukyayi n'olwolo nga tebunaggwa singa bano basumba mulaba balumagana balwanagana bakayanja senyonga bano babugingo serwadda n'abalala bonna mu byalo ne mu bibuga tebalifaananye nga bwemubalaba naye era Museveni olikiraba ddi olwale nabagamba Museveni eggwanga lino gyagenda kulireka mu bizibu kubanga oteeka okutegeera nti okusooka katonda yakuleeta si magezi go nedda oba okakasa nti magezi go tonamanya kyakukola katonda yakuleeta ng'ayagala revival y'ensi tandikire mu Uganda mu bufuzi bwo ekyo katonda kyalina kakati ate gwe olowooza nti omanye ekizibu Pawulo yafuna erigwa mu mubiri nga katonda akirabye nti okusinziira ku ebyo katonda byali yakumukozesa aleme kubeera n'okwegulumiza n'ekyo amagezi katonda ge yawadde Museveni n'amaanyi gamuwadde saagala ateeka kuleetera kwegulumiza njagala okakkane otegere Uganda nti yalondebwa katonda ekyo kimanye otegere nti abantu bonna bamukwata kati bamugamba nti babbi bonna bagolozi b'amadiini n'amakanisa ekyo Museveni amagezi gawaweebwa okimanyi bulungi nti amadiini gano tegenda mugaso n'amakanisa gonna kubanga bonna bali mukuba mu gavumenti mu bitongole byonna kuva ku LS1 okutuuka mu ofisi yo bonna bagolozi b'amadiini n'amakanisa naye obubbi bwalivuddewa nga bakyuka oba amadiini tegaliwo okukyusa abantu babi kubafuula balungi omugaso gw'amadiini n'amakanisa musi mulimu ki mulinga abakuumya masabo amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati togawula n'amasabo tegenda galina kyegakyusiza ensi eno era mbategeeza bajjajjaffe ab'edda abaali tebamanyi katonda baali balungi mu nkolagana zaabwe mu bulamu bwabwe mu mazima okusinga abagolozi b'amadiini n'amakanisa bali mu nsi kati n'ekyo President Museveni tanamanya ebintu bibiri tunamanya Uganda kyeyayitibwa tunamanya Uganda kyeri mu katonda ate nawe tonaba kumanya kwekakasa nti wajja lwaki tiwajja lwa amaanyi g'olina n'amagezi byonna bya katonda yabireeta kubanga obuzaaliranwa bwo tebubikuwa obuzaaliranwa bwo tebukuwa amagezi g'olina tebikuwa naki n'amaanyi g'olina mu nsi n'ekyo kyukira katonda Museveni kyukira katonda otegeere Uganda ndi yayitibwa bw'oba tonakikola amagwa n'amatovu amagwa ate nga Abayisirayiri bwe bagambibwa katonda bajjewo abasajja be basanga mu kitundu nga bavudde mu Misiri abaga mujjewo abantu bano mujjewo abantu bano baveewo mu kitundu kino ne bagamba abajja kutukolera bajja kutuwa emisolo naye abagamba balifuuka erigwa mu mbirizi zaabwe n'olwaliro Abayisirayiri emundu keera ku mugongo esula ku mugongo kubanga abantu abo balwanagana nabo katonda yabagamba dda mu bajeewo awo ne bagaana yabagamba nti balifuuka amagwa mu mbirizi zammwe nekyo kati President Museveni olwaleero bw'obanga towulidde ebigambo ebiri n'otegeera Uganda nti yalondebwa katonda Uganda emyaka gy'olina kumala ng'ofuga Uganda
utege kubanga Uganda girekera mu Katonda so sigurekera mundu na bya ufuzi kubanga tebijja kuleta emirembe ku nsi emundu omanyi kugikuba kubanga Katonda yakuwa amagezi ago omanyi obukulembeze omanyi bingi ebiyambye Uganda kubeera mu kwemirembe n'abana Uganda buteetagula tagula rw'amawanga gaabwe naye ate egoro yo tenaguka goro yo yakuva mu nsi muno nga Uganda ekyukidde Katonda era nga yingidde mu kuyitibwa kwayo okw'okutalaga amawanga gonna ogutegeeza omukisa gw'amawanga gonna Katonda gwe yasuubiza Ibrahim Yesu Kristo gwe yaleeta ku nsi okukyusa buli muntu mu bibi bye ogwo omukisa ogwo Katonda yagusuubiza Ibrahim mu Lubereberye essula 12:3 ne Lubereberye essula 22:18 ate Yesu Kristo n'aguleeta mu bikolwa by'abatume essula 3 olunyiriri 25:26 omukisa ogwo gwe gwaleeta Yesu Kristo ku nsi amawanga gali mu nsi abantu bali mu nsi tebagufunangako tebagumanyi abamadini tegagumanyi kubanga abantu bamanyi mukisa sente mukisa motoka na mataka tegamanyi mukisa gwali gwakuleeta emirembe ku nsi omukisa ogwo ogw'amawanga gonna Katonda gwasuubiza Ibrahim gwali gwakuleeta emirembe ku nsi n'ekyo President Museveni tonamanya vaayo otegeere obuwandiisi buno mu bwekenenye abantu babwekenenye Uganda bwekenenye era bekiki naweebwa 1998 obuwandiisi buno bwaka ku nsi ne busanga wano Kitongo ne bujja gyendi Kitongo Kasanda Town Council Kasanda District n'ekyo kati kyemukola era mukimanyi nga nakoze omwezi ga 5 ogw'omwenda mwaka guno mwezi gujja wano wakubeera ensisinkano y'abantu bonna mu Uganda abategedde ababikuliddwa abalaba abawoleseddwa nti ekkanisa y'omulembe guno yakyama abagolozi ba Yesu Kristo mu nsi yonna bakyama ekyo bwe kiggwa Katonda mwe mutukuvu ajja kuyingira mu bintu Uganda ingire mu kuyitibwa kwayo ekyusa amawanga mwebalenyo mwebaledde